mu meeting eno Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayise. Ebimu ku bye boogeddeko mu meeting eno anjagala okutegeeza nti ebadde meeting ya bulijjo ng'era bwe batera okutuuza bakansalas ku mitendera egy'enjawulo nga boogera ku nsonga ezitali zimu, mpozi ne president okuba kyajinga okwongera okulaba ng'ate bongera obuweereza mu mbeera ezitali zimu okulaba ng'ekibiina ekya National Unity Platform kitambula. Ezimu ku nteeseganya ezibadde mu kibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko ku countrywide tours. So kati mwenna abadde balindiridde countrywide tour eddamu ddi egenda kubanga eddamu kubanga ntegeddeko wano Robert Kyagulanyi Ssentamu akyogeddeko mu meeting eno. Ensonga endala eyogeddwako ye ya Francis Zaake aleese ensonga ye ey'okuba nti yalondebwa ekibiina kyamulonda okubeera commissioner wa parliament ate omukulu Mathazi Mpuuga alemedde mu office eyo nayo bagidiscussinzeeko okulaba nga naye eva mu ddiiro. Ensonga endala gyinza okuba nga nkugamba ababaka bateesezza oba bakkanyiza wamu ne president w'ekibiina nti constitution y'ekibiina kyaffe newankubadde twagikyusa naye ensi tennamanya constitution mpya era ne basaba bwe kiba kisoboka constitution yaffe empya nayo tugiteeke efuuke public abantu babeere nga bagimanyi bulungi nnyo babeere nga tewali kyakwekwasa kyonna constitution ebeere nga emanyiddwa. Jjukira ekibiina kibeera ne constitution kwe kitambulira era ng'eyo constitution mwe mwali obuwaayiro obw'enjawulo Mathazi Mpuuga bwe yamenya ekyo nakyo kyogeddwako era ebaddemu ku nsonga ezibadde ez'okumwanjo ezibadde ku agenda ez'okubeera ng'ate bazoogerako mu lukiiko luno abasinga obungi lwe bayise caucus olubadde lutudde essaawa zibadde 11:30 ez'ekawungeezi. Abamu ku bakulu abadde mu lukiiko olondooza era obalaba Honorable Joel Ssenyonyi abaddewo leader of opposition, Honorable John Baptist Nambeshe abaddewo nga deputy president Eastern Uganda, David Lewis Rubongoya secretary general abaddewo, Honorable David Luchamuzi Kalwanga akiikirira Busujju constituency abaddewo, Honorable Hilary Kiyaga abaddemu mu meeting eno, Honorable Alan Mayanja abaddemu, Honorable Patrick Kabuye ow'Ekasanda abaddemu, Honorable Betty Namboze nga bwe nkugambye, Honorable Abubeka Kawalya abaddemu, Honorable Sewungu Babo nga bo balaba ne Betty Namboze babadde mu meeting eno, Honorable Zaake Francis Butebi omu ku baasooseewo oluvannyuma lwa president okubayita, mulimu ne ba Honorable abamu nga feesi zaabwe zibadde tezitera kulabikira nnyo naddala mu kuteesa. Bonna babaddewo, Honorable bonna babaddewo, Hilary Kiyaga abaddewo, Kaya Nakimwero abaddewo, bonna babaddewo bagezezaako okuba nga bawuliriza omulanga gwa president naye nga ababaka beebo ababadde mu meeting babadde bakunukkiriza 40 naye ng'ekibiina kirina ababaka 57 kitegeeza ababaka balinga 10 abatazze naye ate nga kwabo kuliko 5 nga bo tebasindise na apology era nga tebazze naye nga abataano abo osobola obbateebereza bw'oba ng'omanyi ebigenda mu maaso. Red Zone TV kwoli tuwuliziganyemu updates eziddako kubanga tukyakuweereza amawulire.